zeggwanga n'abatulaba ku fake media njagala okubategeeza nti opposition tesobola kuggwa mu ggwanga Uganda kubanga munange nno ffe tebaatuzaala nga tuli opposition wale wakira government baatuzaala tuli pure nga obwongo bwaffe tekuli kiriko omwana omuto abanga olupapulo olweru olutaliiko kantu konna bwetyo bwe twazaalibwa naye bwe tutandika okutegeera ne tutandika okulaba ensobi n'ebikolwa ebibi ennyo ebiri mu ggwanga lyaffe nga President Museveni ne gavumenti ye be babikola kuba ffe abamu tetwalangako ku gavumenti ndala yonna kana UPC kati ena memorandum naye ya Betty Kamya yo yaviirawo ddala ndowooza simanyi oba ekyaliwo Federal Alliance weeri naye eringa etaliiwo kakati najja akutte Mao ne DPA style yemu FDC aliraikira okujimalawo totally yo yinza n'otagenda na mu style ya Mao naye yinza okugwirawo ddala tulifenna ne nupu kisoboka tanajingira kwa essaawa zino tannaba nupu ekyali intact kubanga actually lwaki ekyali intact ate ina n'obusobozi obuwangalawo kubanga ezze yigira ku nsobi z'ebina bino ebirala nga nsobi iki kikyeso nsokompeyo nga bisatu ekisooka nti olutalo lwa FDC n'olutalo lwa opposition okutwaliza awamu luyina kulwanibwa bantu ffe abantu ba bulijjo ffe tuyina okwerwanako kuba betusuubira otulwanira oba otulwanirira bayina buli kintu kyonna kye beetaaga mu bulamu bwabwe begaba amasomero basobola okuweerera mu masomero ge beesinga okwegomba agasinga obulungi mu ggwanga lyo abamu basomeseza nabwengu ne bangamba nti opposition ababaka b'opposition n'abamu ku bali mu opposition bebamu kubasinga sente ekyo kituufu tali musango ekyo kituufu naye kirimu engeri bbiri sente basinze zijja mu gavumenti kirimu engeri bbiri gye madde ngenda okugamba waliwo abazikoze obukozi ng'abantu waliwo abazifunye ku maanyi ga mwami Museveni waliwo abazifunye olw'ensonga nti bannabyabufuzi si bannabyabufuzi beera direct waliwo abazikoze ng'abantu ng'abamu bagenda n'oyingira ebyobufuzi nga bagagga naye be batono naye weebali manyi Dr. Besigye press conference ku Monday yagamba ekigambo bingi byayogera naye ze kinnasinga okukwata mu kyali nti ab'opposition bangi bakwata ekkubo ekiro ne bagende wajje no Museveni ne mu State House era nga ab'opposition ne bagenda mu State House mu bungi bwabwe n'abali mu State House bangi abajja ekiro ne bajja mu opposition ekibaleeta kutuwa kiri eri ekibi babenge gye tusobola okukirwanyisa okwejjako ekizibu ate kitwala ab'opposition eri ekibatwala ab'opposition eri ab'emitima eminafu kunoonya kulya ate emigumu ab'emitima emigumu ssebo basigadde bakyayimiridde gavumenti bintu ki byesobodde okukola ebiviiriddeko bannansi okwesonyiwa ekiba kize naga bannaye katukole kubanga embeera sinnungi bannayuganda tebalina kye beesonyiye bannayuganda bamativu tulina pasenti nnene nnyo mu Uganda newankubadde ebirowoozo biba muntu ne bannayuganda bamativu bano we bateekawo embeera simanyi ekkooti bagiteeka mu bantu bagamba these part-time wasters batwononera biseera bagamba batukunga tukole bino tukole no siti tuwaako lyawo essensa watudde mu kkubo alemeseza business committee zonna bazitaataaganyiza eyo si yengeri gye banoonyaamu gyo kye basuubira nti kyekijja otwala abannayuganda mu maaso ate nga kifu ffe kye twandibadde tugamba Fake Media. omulungi ali ku Fake Media mugambo tena George Kaseti kimu kitambula bulungi muzikola haja Abdul Mnyame Shafik Luanga zakubuzaako ine program ya the earthquake obunkenke witogerera ku nsonga nno ezikutte dala esinzo kwansikwata abantu mbabiro mu wiki gye tuba tukuba emabega bingi nnyo abe tugenda kuba ntogera kola kuba nti sira tugenda lyongera oliteekako opposition y'eggwanga Uganda opposition ya Uganda enatuukako n'obudde neefuukako nga akati gye bavuganya opposition ya Uganda eriwa we tusobola okugamba nti wano we wali ekkubo ettuufu
kubanga newe twandi tugamba nti owaayi wanene wawangaddeko wandibanga waliyo embeera etategereka bwe tugamba nti wajja wapya era nayo abamu bavayo ne bajja ne batugamba nti abaanyi ate nino kikambwe so kati twagala abanopu we bali muna FDC waali muna NRM ye aliwo okukola ki aliwo okugonjoola simanyi naye nga bweti embeera bwetambula tugenda kuba ntogera ku Dr. Kanokeza Besigye tugenda kuba nga tumwogerako nnyo naye mujje no tugenda kwogera ku opposition abala ku press conference ya FDC ndoza tugambe ya FDC ya Dr. Kiza Besigye kuba munayi yali najja nankumbi badde nongenda kuyita Dr. Twa andi munayi unoli Dr. Twa kakabu abatanyorera ku mulamwa yali press conference ya Dr. Besigye ya FDC yali lwali lukikolwa amawulire olwa people's government era oba Dr. Besigye people's government ekyaliwo weeri sebo bagironda mwaka ki kyenjagala okuddamu nti weeri anti mwe government etuuka ekiseera nayo neekola ki netulonda endala kati mwalonda government kimu people's government yesi eya 2016 nzidamu okugamba nti ekisanya nti kyaggwako kyali kivadde nga kikomadde 2016 aye tulonde people's government empya ekisanja ekyo kyatandika kujja kununula buyinza people's government ye ekyaliwo kalamba ekyatambula mpaka ng'enunudde obuyinza okay seezeyo government nayo tukyagirina so byebimu ku ebyo Dr. Kanokeza Besigye bingi yasobola okubeera nga ayogera n'atubulira n'engeri ssente gye yazifunamu honorable Nandala Mafaabi engeri gye yazimutuusaako naye kennyini okubeera nti yakakasa nti ssente yazifuna Dr. Kanokeza Besigye yatuuka n'ekiseera n'ajjukira banne abazze bafa mu opposition abazze bayisibwa obubi mu opposition amaziga ne gamuyitamu simanyi embeera nze ng'omwe kubaaliwo nalaba embeera nga byakola ki byasobola okubeera nga eri naye honorable Nandala Mafaabi yavaayo ate naye n'atubuulira nti oyo Dr. Besigye bwe twali tutandika FDC tiyaliwo yali South Africa fe tugitandika ye yasanga busanzi kiwedde n'abuukira ku City Square n'ayingira ekintu so ndowooza we yali South Africa yali we yaddukira mu ggwanga yes ng'ali mwekezayo bwe yadda kintu n'akola ki so tugenda kuba ntubyogerako nekyakinategedde Dr. Kanokeza Besigye yali afrontinga honorable Nandala Mafaabi okujja mu kalulu ka 2021 naye powa ndowooza n'atekinga over wadde nga powa yeesimbawo ne chairman Birigwa bingi biri mu FDC tugenda kuba nga twogera waliwo embeera era egenda mu maaso gye nasobodde okubeera nga nayo enda mpulira eri ku side NRM era nayo tujja kuba nga tutuukayo naye olunaku lwaliro katwogere kweza ensonga katandike ne honorable Kwizera kakati ayogedde ku opposition yes one kitwetaagisa nga abakulembeze ate era ne bannansi actually ne ba stakeholders fenna nga nammwe bannamawulire kwe tubatadde okutegeera kiki kye bayita opposition opposition si bibiina bya bufuzi opposition si bakulembeze opposition yeyo resilience erina okubeera mu bantu baffe population nga erina okuwakanya ekyo ekikyamu ekikolebwa gavumenti ebeera mu buyinza kyenjagala okutegeeza kyekino mbannamawulire muwuddisiza nnyo abantu baffe nga mwagala obbalaga nti opposition ye Dr. Kiza Besigye ye Kwizera hold on kanso kenya point yange ekibuzo kyange kyayika kize mu bukyamu olayika oba gwakifunye mu bukyamu kati kangezeeko tukitereeza fina tukifune lumu ebibiina bya opposition binaasigalawo mwebale nnyo kakati awo wenjagala ebibiina bya opposition biyinza okuggwaawo naye tekimalawo opposition nenuupa egenda
tutompanda bigambo mukamwa kugambye ebibina by'obufuzi eby'opposition bisobola biyinza tekitegeeza nti bijja kuggwawo ngambye biyinza okuggwawo anti biyinza kitegeeza nti essuubi weeriri wasomako omanyi probability yes essuubi weeriri kati bwe omanyi probability tutandika ne dice nga ffena tulina half kitegeeza essuubi weeriri naye era waliwo n'okuba nti tebijja kuggwawo naye ngaessuubi weeriri biyinza okuggwawo webale nnyo kakati bwe nkugamba nti ebina byobufuzi anti nkugambye waliwo obusobozi kubanga nuupu nakyo kibiina kya byobufuzi ate kyopposition ate kirimu ba players ng'ebina ebirala bikoze moderator kamwanguyizeeko ekyo twabeerako mu movement system of governance ng'ebibiina byonna biri silent kyajjawo opposition mu ggwanga kyembadde nzijjako tekyakijjayo naye yakolaki kyagijjawo ne opposition eyaliwaawo yakolaki iyi yajja newangulako n'akalulu ne bagibba Paul Kawanga semwogerera omujjukira mukyenda muka twali mu nkola ya mugendo ayita n'akuzaala enewe kakati kyembadde njala okuzingira kyekino opposition tuleme kugibalira ku bibiina byabufuzi kubanga ebibiina byobufuzi ne ba players abamu ng'abantu bagenderera ne baggwawo one abamu bajja mu opposition nga balina ebigenderero ebyabwe byase kinoomu abalala amidst the struggle mu kkubo ne babeera compromised by the junta oba the dictator kakati kino kikuwa ekyokulabirako nti emabegako emyaka 2 emabega 3 bakulaze nti Kawanga semwogerere yali w'amaanyi naye yavaawo abaffe Kawanga bw'avaawo tewaddamu kubeerawo opposition ekyokubiri ebibiina by'obufuzi bino bisetingibwa ku mbeera ebiteeka mu pule naye manya nti we bali level teri ground it is not a grounded level nti buli muntu asobola okuzanya politics kubanga wano tudiringana nakyemalira era kyangu nnyo ekibiina ky'ebyobufuzi ng'era wola amayi Museveni wazaabifuna yasooka na EPC kati erina memorandamu naye ya Betty Kamya yo yaviirawo ddala ndowooza simanyi oba ekyaliwo Federal Alliance weeri naye eringa etaliiwo kakati najja akutte Mao ne DPA style yemu FDC aliraikira okugimalawo totally yo ayinza n'otagenda na mu style ya Mao naye yinza okuggwirawo ddala tuli ffenna ne nupu kisoboka tanagiyingiramu essaawa zino tannaba nupu ekyali intact kubanga actually lwaki ekyali intact ate erina n'obusobozi obuwangalawo kubanga ezze eyigira ku nsobi z'ebibiina bino ebirala nga nsobi kikikyeso nsokompeeyo nga bisatu ekisooka kiri kimu bw'omanyi nti odiringa ne nakyemalira Mwai Museveni tomuwa gaapu yonna yakwogerezeganya naye kubanga ye kyaba ayagala okulaga ensi legitimacy nti n'aba opposition njogera nabo munupu ayingirayo atya asobolayo atya ye kenyini yakwegambira ali ku record ng'ali mu kulayira njogera na buli kibiina naye abantu ba nupu bannemerera ali ku record kakati sibyogera ogamba nti oba nupu teri vulnerable eri Mwai Museveni no akyasobolera ddala ne tactics ze kuba ne mu nupu eriyo bantu abasobola okugulwa ababakamu abo mubalabye bonna abakazi be n'abalala akyasobola okuyingira ne mu kibiina ekyo naye kyenjagala okutegeeza buli munnayuganda n'omukulembeze yonna gyali opposition tekoma ku bibiina by'abafuzi n'abakulembeze baabyo opposition eri mu bantu okkiriza mu bigambo bya President Museveni ebyaki byabayogedde teka naawe Mwai Museveni bwakugamba ebigambo 10 abaako n'ekigambo kimu ekituufu ye musajja gwe naalabye mu generation eno asinga obulimba kankubuulire kino nsobola nokiteekako Mr. Museveni I want to be clear ekyayinza okuba yali talimba kubanga ebikolwa byeyoleka omanyi lwaki byeyoleka agenze ebbanga lyonna ngenda kuwunzika naye mbale nkyakutegeeza nti Mwai Museveni ebigambo byayogera is one of the most omuntu akyasinza okulimba opposition etuuka 2026 opposition ejja kubeerawo mu 2026 and beyond
enesimbawo wanga hold on lwaki njagala gena musomesa anti kati gwe kibalira ku level ya kusimbawo bantu n'okibalira ne ku level y'okuba nti waliwo ekibiina ky'obufuzi kiki kye mugenda okukola njagala kulaga opposition eri mu bantu okujjawo nga gavumenti eno erekerese okunyigiriza bannayuganda neteeka eddwaliro neteeka amalagala mu malwaliro neteekawo amasomero amalungi nerekeraawo okuba nti abakozi ba gavumenti abamu be bafuna emisaala eminene nerekeraawo obuli bw'enguzi nerekeraawo okusosola mu mawanga nekola buli kimu ekyetaagisa eggwanga n'okubeera demokrasiya nabikola ate opposition oba okyayogera because katono nnyo kamalize maliriza bwe tunakano ekituleeta wano ku mpewo ye injustice ekolebwa gavumenti nekitegeeza singa etereza ebintu ebyo tuba tukyalina opposition nsaba abantu bano obanyenya naye ngenda kusembayo naawe soka oliza aba opposition kyeboogera then ojja tewali buzibu deputy mayor sebo ndi naawe obulamu bwa opposition ndaba ng'okutuusa omayo omuntu atuukamya nga 8 nsango olabira ddala ng'obulamu tajja kuva mu ddwaliro ate nopusi ya myaka 8 nze ntunuulidde opposition simanyi naye opposition party kakati enjagala okukubulira akaana akato kafa ebatakafaako kituufu naye anti omuntu ogambye mbu atuuka myaka 8 era waliwo abali mu 8 abanaatera okufa ateeka sita yabyogedde ng'obyogedde naye era waliwo abato nze nkwitapuretinze bulungi naye kyenjagala okutegeeza eggwanga n'abatulaba ku fake media njagala okubategeeza nti opposition tesobola kuggwa mu ggwanga Uganda kubanga munnange nno ffe tebaatuzaala nga tuli opposition batuzaala tuli pyuwa ng'obwongo bwaffe tekuli kiriko omwana omuto abanga olupapulo olweru olutaliiko kantu konna bwetyo bwe twazaalibwa naye bwe tutandika okutegeera ne tutandika okulaba ensobi n'ebikolwa ebibi ennyo ebiri mu ggwanga lyaffe nga President Museveni ne gavumenti ye be babikola baffe abamu tetwalangako ku gavumenti ndala yonna awo nno tukyuzinga sayidi gye tulina okuteekinga nga tewali naatugambye nti mubeere eno oba eno so bwe kityo bwe kiri opposition ekyekintu kiri omuntu ye self drivinga so tusuubireyo ekibiina nga wetwalaba FDC nti ezze neetabuka tulabe nuupu ezze etabuse tusuubireyo ekibiina ekirala tekirina buzibu era bijja kujja gwe wali omanyi nti nno mu kiseera kino nuupu enaabeera nga ye opposition party y'amaanyi ne Kyagulanyi temwamusuubira ng'omuntu era buli omu yeebuuzanga kakati oba besi gye tulaba atandise ogira kati ani agenda okujja amaaso tugakuba wala Katonda n'atuleetera omununuzi yatununute bwe mwali mutasuubira omwana wa Katonda oyo Katonda yamuwandako eddusu yakola atya byonna abikoze gavumenti agirabisiza bye mulaba olwaleero mwali mubirabyeko kati okulabisa gavumenti kituyambirawa gwe tolaba ebiriwo era nkuwa essuubi nti mu bbanga tono okusinziira ku biriwo gw'ogenda kubeerako mu Uganda eyeeyagaza era kyekyo buli kimu ekiriwo their indicators tulaba bright Uganda mu maaso tulaba Uganda eri bright mu maaso gye tulaga kubanga buli lw'obeeraawo omanyi buli kintu kyonna kagube mucungwa bw'oba oyagala okugunywamu ka juice olina kuzooka kukola ki gunyiga kebe carrot ng'oyagala ogifunamu ka juice osooka kukola ki kuginyiga kakati eno embeera yonna gye tulimu ey'okunyigirizibwa yali Martin Luther King yagamba nti there is light at the end of yali gundi yali omugenzi Archbishop Janani Luwumu bwe bali nga bagenda okumutta amin yagamba there is light at the end of the darkest channel awo wenyini kansoke mpumulemu katono ngenda kubanga ate mbattira Fake Media mujja tusonyiwamu kumbulamu okwo
naye nga tutereezezaamu abali ku Facebook mutusonyiwemukko embeera ya network ate tusobodde okuba nga etusumbuwamu eyeggwanga Uganda. Deputy Mayor sebo mbadde naawe era ng'ombulira ebigambo bya Archbishop Janan kati awo nyine mpuliriza Deputy Mayor naye nakyoyogedde awo ekya network kansoke mpuze Deputy Mayor naye bannayuganda nga basubiddwa ebigambo by'amagezi byembadde njogera naye ddala abali ku Facebook bajja genda naye kasita bajja kubiraba ku YouTube kubanga bigambo by'amagezi nnyo. Uganda empya ojja kuba teweetaga VPN okozesa Facebook. Exactly. Naye kati kyembadde ngezaako okutegeeza nti Martin Luther King bwe baali bamutwala Archbishop Janan Luwumbe baali bamutwala okumutta yagamba there is light at the end of the darkest channel. Eno embeera gye tuyitamu tebalowooza nti no opposition eggwawo. Opposition yeeyongera maanyi era kati tulaba omugaso gw'opposition. Tulaba opposition lwaki weeri. Omanyi buli lwe mbeera mu comfort zone opposition nebeera mu comfort zone nga FDC eri bulungi nnyo teri bigitataaganya nupu eri bulungi nnyo teri bigitataaganya awo tewabaawo kigenda mu maaso. Naye zino challenges ezijja along the way zeziraga nti kati tulina we tukola ki tulina we tugenda kuba gwe olwaleero okutwala FDC oba totutte bannayuganda mitima gyabwe. Kitegedde muganda okujja n'owakazi we Bashir Sente mu NUP totutte balonzi be Kawempa abamu akalulu. In fact beeyongerako bweyongezi. So saagala mubeere na kutya. Nze nina essuubi nti embeera gye tulimu essaawa eno etutwala wali wennyini we twagala. Songerako. Neyanziza Deputy Mayor. 2026 opposition weri. Nnyo 2026 and beyond. Mugenda Simba wa? Yee, moderator. Lwaki obuuza ekibuuzo ekyo? Waliwo essuubi opposition okuleeta omukulembeze omu? Moderator. Tulinde 2026. Lwaki tutandika kati? Anti nze nkikugambye ebbanga lyonna nti ffe tetwetegekera 2026. Mweteekera 2031. No, n'enkya obuyinza busobola okukyuka. Ngoza mawule tegasobola kubeera nga omusajja yagudde mu kinaabi. Ne kati essaawa eno. Ne kati essaawa eno. Bigenda kukyuka. Ne kati essaawa eno. Omanyi Katonda alina engeri gya designing ekintu. Era juzi waliwo omuntu gwe nabadde nsanga, gwe nasanze. Nga agamba nina abantu bengenda okulwanyisa mu kalulu mu 2026 ne mbuuza gwe Katonda omanyi kyo bagwe weesunga okulwanyisa ajja kuba afudde oba nga gwe okulaba mu nupa batandise okwegaliza ebifu ngani nga meya Mulyanyama yagambye eki yajja kuba Lord Mayor ku kadi ya nupa so kati abantu batandise n'obudde tandise okulaba bayendooza mu nupa mutusookedde okulaba omuntu avaayo n'alangirira. It is fine. Fe tuli opposition. Okay? Tuli opposition. Opposition awe ekiseera bwe kinaatuuka mwagala bifu. Ate Mulyanyama wa NUP. Gwayagala okuvuganya si wa NUP. WFDC. Mu nkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi ebyo bibaawo. So kakati buno obudde tusoose tunuulira ekyo. Oli Mulyanyama ng'omuntu. Mulyanyama does not define opposition. Musobola mustopinga nga nopo ndi muno obudde tebwetaagisa. Ekyo tukimugamba bulijjo. Naye oli muntu. Okubeera nga ndi wa NUP tekinzijjaako ku mutwe guno okubeera nga guyina endowooza eyagwo n'enkola ebyo. Ojja ku kifo ki 2026. Anti kati byebyo. Just nkubuza buuza. Oyogande Mulyanyama. Nkyaweereza abantu nga kansala ow'akazi Olugoba 2 ne Deputy Mayor wa Nansana Division. Bwe tunaatuuka mu kalulu mu kiseera ekyo ekyakalulu bannayuganda abalonzi bange kye banaŋŋamba nti jangu wano ffe batusaba busabi bwe banaŋŋamba nti jangu we ŋŋenda okujja nkole ki nvuganye that is it ffe nga tutuuse nga tugenda mu kalulu nze nkugambye 2026 etuuke. Epic Media. Neyanziza gona butto. Wanjise. Sobonde naawe. Ntandikire wa mukama wange. Olugendo lwammwe FDC no opposition. Olugendo lwa FDC. N'endowooza eri wansi.
FDC nga FDC nakugamba sabiti ewedde ku kyalo kuno Uganda kuliko akaseza ate nga kalogo. Tetugenda kuddayo. Osanga nnyo tuddeyo. Tetugenda kuddayo. Ombuuziza olugendo lwaffe nga FDC. Naye osanga tuddeyo akasozi ate nga kalogo. Manyi kiyamba nnyo kati kuno leeta omubbi ng'ate muyaayi. Ate tetuddayo eri. Kyenjagala okulaga nti olutalo lwa FDC n'olutalo lw'opposition okutwaliza awamu luyina kulwanibwa bantu. Ffe abantu ba bulijjo ffe tuyina okwerwanako kuba betusuubira otulwanira oba otulwanirira bayina buli kintu kyonna kye beetaaga mu bulamu bwabwe. Begaba amasomero basobola okuweerera mu masomero ge beesinga okwegomba agasinga obulungi mu ggwanga lyo. Abamu basomeseza na bwe. Ne bangamba nti opposition ababaka b'opposition n'abamu ku bali mu opposition bebamu kubasinga sente. Ekyo kituufu. Tali musango. Ekyo kituufu. Naye kirimu engeri bbiri. Sente basinze zijja mu government. Kirimu engeri bbiri gye mbadde ngenda okugamba. Waliwo abazikoze obukozi ng'abantu. Waliwo abazifunye ku maanyi ga mwami Museveni. Waliwo abazifunye olw'ensonga nti bannabyabufuzi. Si bannabyabufuzi. Beera direct waliwo abazikoze ng'abantu nga bamu bagenda n'oyingira ebyobufuzi nga bagagga. Naye be batono. Naye weebali. Ne wabeerawo abazifunye nga bamaze okuyingira ebyobufuzi ate nga bakolagana na mwami Museveni. Ffenna kyenjagala tukkirize nti mwami Museveni yeefuula mugabe wano. Ayagala okugaggawala. Mwami Museveni amanyi alina omusongako olugalo nti gaggawala. Ayagala okufa oba gwatuusizza nti afe era yasongako olugalo. Opposition yo weeri lwa nsonga bbiri. Opposition tekolebwa bibiina bya bufuzi. Opposition ekolebwa abantu abanyigirizibwa era abatakkanya na bukulembeze buliwo ku biseera. So buno budde ebibiina by'obufuzi tubyesonyiwe tubiveeko. Saagala kugamba nti tubiveeko naye saagala tubikulembeze. Ebibiina by'obufuzi erina okubeera nga famire n'ekikakyo nga benzaalibwa taata ne maama nga ni musajja wa butiko ate omugabo. Naye tekyegijjaako kuba nga mu Uganda ey'awamu ngiinamu omugabo era nga nyina ogulwanirira nga Uganda ey'awamu. So kyentegeeza bannayuganda osobola okubeera owa FDC, osobola okubeera owa NUP, osobola okubeera owa Jema, osobola okubeera owa NRM, osobola okubeera nga tolina kibiina kya byabufuzi. Naye Uganda ey'awamu ekukwatako kubanga betulwala owa NRM eddwaliro lyalagamu, owa FDC gyendaga, owa NUP gyalaga. Bwe nsanga nga tewali ddagala tujigirizibwa kyekimu. Enguudo ez'ebinnya mwe tuyita tezaawula wa kibiina ki. Obutali butebenkevu mu ggwanga obuteerebbwawo mwami Museveni ne famire ye tebwawula kibiina ki, wabula bwawulako kimu bafamire ye bakuuma emmamba kwe zitambulira. So kyenjagala otegeeza bannayuganda nti wano mu Uganda abantu 97 ku buli 100 b'opposition ate abaddala. Naye obulabe bwe tuyina 97 ku buli 100 b'opposition ate eyaddala. Naye obulabe bwe tuyina be bantu betukulembeza okutukulemberamu okulwanyisa nakyemalira okubeera nga be batuuka mu maaso awo batulyamu olukwe ne bakolagana ne gutulwanyisa. Ekyo kyekyo abadde ki Honorable Kyagulanyi, Honorable Nobert Mao. Bano ababiri ate baawule bali mu kiti kyabwe bakyayimiridde okulwa abantu. Nobert Mao yasalawo akolagana ne Star. Wali okulembeza ko Nobert Mao okusobola okuba ng'ojjako General Museveni muyinza. Waliwo abaamukulembeza nyinza okubanza essiri. Ni waliwo abaamwesigisa obuvunaanyizibwa obukulembeze. Ne bamuwa obululu bumeka. Bonna be baamuwa abadde mukulembeze wa kibiina kya DP. Kyogamba talina gwe yalemesa kubeera. Talina gwe yalemesa kubeera. Bamuwanda obululu bumeka bukyangabira. Si nsonga Obakalu yakafuna atya okubeera pulezidenti w'ekibiina. Naye abadde pulezidenti w'ekibiina ng'alina abantu abakkiriza mu DP. Gamba alina ne bali disappointing nga ne badduka ku pane eno naye nga baali ba DP ab'amaanyi. FDC ebaddewo. Naye nga abali mu DP kakuyege bamukuba ne Dr. Besigye okunoonya akalulu balidde Dr. Besigye. Eyo si nsonga era si kikyamu. Eyo si nsonga era si kikyamu. Bw'olabanga ng'obadde otambula
labayo bw'obalaba ng'obadde otambula ng'otuuse mu kabira wootya n'osanga kwata ku mukono n'agamba gyantugende tuyite mu kabira oyanguwanga bwangu yina kuyita mulala abeegatteko. Abantu abaali abaddipi abaagala enkyukakyuka batambulanga ne Dr. Besigye okuleeta enkyukakyuka. Be baalaba nga Kyagulanyi yazaaleta enkyukakyuka bamwegattako baleeta enkyukakyuka. Eyo si nsobi. Leero enkya ne benjijja nga nze nzize abantu bajja kunneegattako tuleete enkyukakyuka. Ani? Nawe wegattako ku Kyagulanyi. Eyo si nsonga. Naawe n'abalala. Okitegedde? Eyo si nsonga. Nze nzikiririza muntu okuwagira yenna asobola okuleeta enkyukakyuka. Era y'ensonga lwaki tubagamba nti obudde buno tulina kwegatta tulumbe twetaase. Kuba ekizibu kya Uganda si be bakulembeze be tulina mu opposition. Ekizibu kya Uganda ye Mwami Museveni. Afuze bubi eggwanga lyaffe n'atabulatabula buli kimu. Ofunye ekyansi ogendako mu bibiina bibiri byonna n'obiyingirawo ko munda. Kyansi weeri mu Nuupu kuba wagendayo okola ki? Okuba nti esobola otufulontinga. Okufulontinga ki kyotegeeza? Okukulembera opposition. Kyansi buli omu agiina okukulemberamu. Buli omu agiina kyansi. Era nze siyinza kugamba nti Nuupu terina mukisa. Olwaleero oba oyagala Nuupu oba togyagala ye leader of opposition mu bibiina by'obufuzi. Ne mu parliament yeyina leader of opposition. Kitegeeza nti buli kintu kyonna ky'olina okukola bw'oba nga ddala olina ekigendererwa ky'okuggyako Mwami Museveni olina ogyegattako oba erina okwegattako abo abalese endowooza. So ng'okuva mu FDC ogenda mu Nuupu? Ndi wa FDC. No, ndi mu kalulu kano akawedde. Wali omaze okulaba nti FDC eyiika? Ndi wa FDC. No, maye waliwo abantu amu saagala olowoozese bantu by'oyagala kubalowoozesa. Wabula baleke mbabuulire ekituufu. Ndi wa FDC. Mu byonna byonna kye njagala otegeere nti ebibiina by'obufuzi si kyekikulu. Ekikulu bwe bulumi bwe tuyina nga bannansi na kunoonya amakubo obutya bwe tujjako batulumiza. Ekikulu si kukulembeza bibiina bya bufuzi. Ebibiina by'obufuzi tusobola n'obutabirwaniramu ne tukulembera olutalo mu nkulembera yonna ne twerwanako ne twetaasa oluvannyuma ne tutereeza ebibiina by'obufuzi. Kuba ebibiina by'obufuzi bisobola otereezebwa nga gavumenti eno evuddeko naye nga gavumenti eno kweri teri kibiina kya bufuzi kigenda tutereeza. Akangene Honorable Shembe kufaaki kunzike ne musomesa byonna biwulidde era alijje alinze kubeera nga ate alimbulula ebiseerawo. Honorable Shembe tuli ku opposition y'eggwanga Uganda. Igwe nga gwe manyi Dr. Besigye press conference ku Monday yagamba ekigambo bingi byayogera neze kinasinga okukwata mu kyali nti ab'opposition bangi bakwata ekkubo ekiro ne bagende wajje no Museveni ne mu State House era nga ab'opposition ne bagenda mu State House mu bungi bwabwe n'abali mu State House bangi abajja ekiro ne bajja mu opposition. Ekibaleeta kutuwa kiri eri ekibi babenge gye tusobola okukirwanyisa okwejjako ekizibu. Ate kitwala opposition eri ekibatwala opposition eri ab'emitima eminafu kunoonya kulya ate emigumu. Ab'emitima emigumu ssebo basigadde bakyayimiridde era basigadde ku principles twandise eza opposition. Naye buli anoonya okulya nga ddala mumativu nti omutima munafu omumativu talina kyakoledde bantu n'amaliriza ng'agenza okulya. Okyolera? Principal yatugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe. Ekyo ndowooza okirabye nti kitambudde. Era ekimaliriza nti buli omutima omunafu ajja kugulwa. Naye kye tuyita opposition yenza omuntu owa wansi. Mu nsi ya Sudan abakulembeze baaliyo. Tewali balagira nti omuwala eyajjako Bashir oba eyakulembera okujjako Bashir yalina ekifo kyonna kye yali alina. Ate ne age factor y'emyaka 22 mukyala 22 years waba yasobola okukulembera abantu kitegeeza opposition bantu si political party. Eno tuli obubeezi twetaaga UNEB Center wawe ngendo okujjira wawe ngendo okukola ki kyendabayo. Naye ng'omuntu wa wansi akkiriza nti sukaali bamuseera saponi bamuseera domestic byakozesa wakalaba nti babimuse takyasobola bigula ajja kulyetinga gye twandise opposition yeyaddala era ajja kwenonola. Opposition okujja ku government ogisuubira dde 231 kwa 226 ndaba etuusa ate okweteeka tekunnaba kuba bulungi. Jjajja we yatukubidde wabadde wamu we yakadde ku makya n'alaga nti afulumya road map
eyakalulu akalijjeno nga n'akeerusi wano kamulemye okutegeka yabadde akasuka jjenja mu Kisaka alabe nti wenna akasuka abantu bano tufulumiza road map y'okweronda ddala badde bagaa nti teri kulonda 2026 banaasigala ku position eyo wagenda tandika kulwanira bufo era ab'emiti benyu gyolaba nti minafunafu batandise okukayanira obufo saawa yatukubye njagala mbuuzeeyo opposition singa eremererwa pulaani gyerina gyegamba nti tegenda kutuuka mu kalulu akalulu ne katuuka mu 2026 generations ne zijja owagira abali mu opposition n'ebibiina by'opposition okujja okwesimba ku General Museveni bannansi be Uganda banaabakkiriza nti beetaaga okudda mu kalulu era bajja kukaddamu bannansi nze ne wenajja mu kalulu nga bo bangambye ffe tetugenda kudda mu kalulu tetujja kgenda naye ate teweerabira jjajja alina engeri gyatukubamu n'akulaga nti jjagenda ateeka omuwano ssente ajja avuganye mu kifo kuba kino kinulidde ebbanga ddene nti aze yekulyetingira opposition yeyiye weyalaba mu Buganda nga afulumizza etteeka nti emyaka gyonna giri open n'amaya mu Buganda tuleesaani n'ateeka ssente mu Katumba oyi naye ng'okimanyi talina kyasobola era ng'okimanyi ti omuntu yakamala university watabeera na family background nzito era tasobola kuraisinga miliyoni 20 naye baazifuna kitegeeza asobola okwekulyetingira opposition n'amumma emmotoka ey'amaanyi n'asigala mu lwawumu buli kimu akisobola buli kimu akola ki wetulya sinali yagwa ku powa benana byayitamu mu kalungu olaba this is a film staged film ojja tuuka wano tukole kino tukole kino era wamaliriza nga amazima ogategedde emmotoka ezaakolewa Mao zezaakolewa powa zonna zaavaawa mu State House n'abantu so omunnayuganda n'asalawo nti opposition anyigirizibwa munnansi era ajjakera ku makyaga nti twagala kukola ki kulonda kwadde sinali ye Sudan we yagamba nti Bashir agende yagenda naye teri yali akisuubira nti amaanyi Bashir gwe yali alina asobola okuba nti ava ku ntebe eno ne Uganda kisobola okutuuka munnansi ono yalina emmanduso munnansi ono yalina okusalawo okuwoza nti 2026 okulonda kubeereyo oba tekubeerayo naye wanaatugaa tudde mu kalulu tujja kuddayo munnansi mwe kiki kyemwagala kati nga mmwe abatukulembera wakati ffe tutunuulidde mmwe kubanza njagala kukkirize bannansi bo balabika balemereddwa bannansi balemereddwa ekiseera kyatuuka ne bagamba nti omusango tukutadde mu kkooti y'abantu abantu omusango bagusala waliwo ekigambo ekivudde munansi ebiseera kiza ekiseera kyagula singa yabaga nti omusango nguddiza ne bakkiriza nti ddala be banyigirizibwa era singa eggwanga teririwo so tukkirize nti bannansi balemererwa bannansi be balimu akatengo era bannansi president yakugambye nti oba opposition sinze opposition si political party the opposition yegwe bannansi already bo balina obuzibu bwabwe financially beetaaga sente anze ntunulira ekifo nga Kiseka nentunulira Arua Paaka n'ebifo ebirala nti wabeerawo obuzibu bwabuzzeewo nini bagamba owaayi ffe katusigale nga tukola ekireeta ekyo kyekino abo be bakkiriza bakulembera bwe babawaga ne balema okwerwanira ensonga ki bamaliriza nga effe baali bakoleramu babibajjeemu senga munnansi ono amanya nti nalonda kavulu takoze kye nnina kukola kanteekinga liidi esudaani kyakola bannansi balemereddwa mugenda kukola nansi tannaba kulemererwa naye munnansi alabika tannatuukawo n'ogamba nti nina ennyindo gye nnyigiriza etandise okuwatula bwe baginyigiriza 236 kwe kuliba okusalawo kwabwe so kati awo nga tuli kuki munnansi yenna yenena wanaakera ku makya naga nti entambula gyetambulamu tukyakambya kajanja nsobola okgenda nengula kasabbuuni nengula omunnyo nengula bikingalabaalyoke ate n'okwebaka twebaka ate nga balinamu nekiri nti ddala omuntu yebaka n'afuluuta oli kijja mwongera maanyi era ajja kumaliriza ng'akoze dynasty ey'okuleeta n'omutabani naye munnansi wanaakera ku makya naga nti muzeebi otufuzeeko bimala tuwandi badde bino biseera atinkiza na mulenzi nti omulenzi naye ajja atukwatemu naye mwaga mu mulenzi munafu ye talina ttabu kituufu kuba ebikolwa bye birabika sina munafu bunafu
n'abafamire bayinza okuba naye tebategeera maanyi ga putunaawo ne bamuli anjija mu kalulu ndogootana bino ngenze eri naye okufamire yinza okuba temutegeera era ogenda okula eno sayidi baagala kuleeta mukoddomi lwaboomu famire emu egamba nti ono muwoozi kakati ye taata yatandise okutembeya ekintu kye ga taata so kikomawo ku munnansi tukkirize nti tulina ebitunyigiriza naye nze omukulembeze nja kukola eddoboozi erya nabadde ku issu y'oluguudo nabadde ngamba yingini atwe tunalemererwa nze ogwange gwakunga bantu era ojja kulaba nga ensasagga erabise nansana awo mudduke ki emisene naye saamugambye nti nja kukeera mu luguudo nekalakasa obwomu ogenda kuteekawo ensasagge era mpita mu bantu nti nammwe mufiiriddwako abammwe accident muziraba n'ebisigadde mubiraba tukwatire wamu tubulamu okukwatira awamu tubulamu katugetherness mu Uganda era katugetherness we kanajja ojja kulaba nga lukimu kikyuse abantu abalya ssente mu FDC senga ddala pate yasigala nga erina amaanyi esobola okulabisanga netulabisa naddala ba 5 nnyini bano bawonalebo twaka senga be bamulwanyisa okiwulira bandi bale tebayinona na budde tugenda eri bandi bale tugenda tuddayo kulwanira waffe ku kitebe olwo yandiweereza mashinali atisi abantu balege bale tufiiridde ku pate yaffe tufiiridde ku edikota yaffe naye olunaku lwe bakemala tugulewo plan B ye bannayuganda gye balira tunabafuna mu mbeera nti bannanga tutuuse ku mbeera etugamba nti tukkiriza tukyabula owagira ekyokuba nti tugenda tutuuka 2026 oba oyagala kiggwere wano munnansi agamba ki kuba nze ndi omu nina akalulu kamu akalulu kaakamu oyagala okukakozesa ki nze ng'omu sijja kukulimba ne 2026 okulonda twanabadde twetaba mu kulonda kubeera tujja kumaliza tuweki tugenda kufunamu teweesimbewo era kirisinziira ku baalonda kuba naye nali njija mukalo sijja kugamba nti ze yakero makine nga nti nkole ki njije era ekitundu kyanga nti owa itirako wano kubeera saakalimbuomu nena be nali nvuganya abantu aba ate nga bansinza ne status mu kitundu ne ssente n'obuvunaanyizibwa nyegge waliko kali nti awalyambulira teeke kituufu naye era tojjaawo kali nti si buli wamu awalyambulira nti bonna baayitamu kimuba n'ekyo kimanyi so munnansi ono agamba ki munnansi ono anyigiriziddwa ki kyenkana ki otulula sinali eyali e Sudan it was just mere bread sina masannyalaze sina ssente kubona tubadde tugaa nti currency yali eyonoonese sina mbeera y'ensecurity naye just mere bread nti kyenteeka mu lubuto tekiriiwo omukazi naga tubadde nga okufa enjala at least katufa amasasi musomesa njagala nkuwulirize nzije ewa honorable kwizera mpe information kati mpuliriza nnyo kirungi nnyo nti basoose bonna ne boogera okubadde okutagala kubadde kungi kati ndowooza munnayuganda era alindiridde eddoboozi lino eriviira ddala mu pate eri mbuyinza newankubadde bannaffe ekyo kyo kikwegamba no kirina engeri bambi gye kibatiisa naye nga kyekituufu tukkirize babeeraawo ne bagamba bannange ffe tufudde naye ng'ate ffe nga aba NRM ekisinga obukulu ffe tuwa respect ebibiina byonna ebiri mu Uganda ate ffe tuli ba silent majority ffe entalo zaffe tuzirwana tukozesa ekigambo president w'eggwanga akoza nnyo statement n'agamba we defeat them because of our ideology ebirowoozo byaffe ebirowoozo byaffe bituufu ebirowoozo byaffe byebirina ekyokuddamu ideology ya NRM yo etunuulira ddala omuntu okuviira ddala wansi omuntu oyo neemugatta ku structure gyebeetaddewo oba gye yateekawo myaka mingi nnyo ffe twazimba structure era eri gguluggulu era seeke bwe yatuula of course ekyasalibwawo kiikino bannange ndozadde tebakimanyi President Museveni 2026 agenda kukomawo and beyond kati era baliwe bajja ne kubanga problem temunabafunayo muntu automatically ekyo kyekyasalibwawo naye nga structure buli lwebaawo abasobola babaawo mu party political party bangi ababeerawo niye already vision bearer waali His Excellency Yoweri Kaguta Museveni 2026 and beyond kati ebyo
automatically ne bwaliweza bitano ne bwezirwa meka kuba ye Katonda akyamuwadde obulamu banekanjogere kategeze bannayuganda babadde obudde bwamu so kakati ffe kyetulaba ku baganda baffe bano n'abalala oboli abalina endowooza ng'eyaabwe bo mu kifo ky'okubeera ekyokuddamu eri munnayuganda bo baagala ntebe yebaluma bo baagala ntebe ne munnayuganda ebyo tayagala bimanya of course bandiyagadde ffe okusinzira ku ndowooza yaffe ffe twandirowoozeza bandibadde byonna ebitunyiganga eggwanga bandibadde babijjayo ne tukwasiza wamu ekisooka bandibadde bawa platform ekibiina ekiri mbuyinza it is not by coincidence nti NRM yayitamu abantu bagironda mbuyinza ate nawulidde atagala n'agamba mbu abantu 97 ku 10 mbuba opposition that is totally rubbish kikyamu abantu bamativu abantu bamanyi ebirungi ekibiina ekiri mbuyinza kyekibakoledde point in case ati kati ebyo byonna information etali ntuufu etaliko mutwe n'amagulu of course that one is rubbish kuba bannayuganda bamalira ebiseera nga mugamba 97% ba opposition ekyo kifu nga olulimi olwo teruli modulator ndoza bano kakati ffe tujja sigala tugamba opposition ffe kyetwandibadde tusaba kyandibadde kintu kimu kubanga naffe of course naffe nga abali mbuyinza weewaawo ebisoomooza naffe tubiraba weebiri kyova olaba gavumenti ejja neeteekawo programs ezijja omuntu naddala owa wansi mu mbeera ddala etali nnungi naddala ey'embeera y'ensawo gavumenti neevaayo neewa amagezi neewa n'ebirowoozo nti we should live within our means esebo gavumenti bintu ki byesobodde okukola ebiviiriddeko bannansi okwesonyiwa ekiba kize naga bannaye katukole kubanga embeera sinnungi bannayuganda tebalina kye beesonyiye bannayuganda bamativu tulina pasenti nnene nnyo mu Uganda newankubadde ebirowoozo biba mu muntu ne bannayuganda bamativu bano we bateekawo embeera simanyi ekkooti bagiteeka mu abantu bagamba these part-time wasters batwononera biseera bagamba batukunga tukole bino tukole no siti tuwaako lyawo essensa watudde mu kkubo alemeseza business committee zonna bazitaataaganyiza eyo si yengeri gye banoonyaamu gyo kye basuubira nti kyekijja otwala abannayuganda maaso ate nga kifu ffe kye twandibadde tugamba twandibadde tukwatira wamu eggwanga lyaffe ffenna tuli bannayuganda naye bwe mubeera awo ne musiiga politics oba ebyobufuzi ebyobukyayi ebyokuvuma kwegamba ebyokuteeka abantu ku bunkenke sincerely speaking bannayuganda kyovola babajjamu essuubi era bo bannayuganda ne bwe tuba tukoze oba okunoonyereza n'okukola ki bannayuganda era bano baba confusing era 226 kino era ndirabika ku lutimbe gaggadde nenziramu nenzijukiza bannayuganda oba nenziramu actually nenzijukiza bano bannange abantu bajja naddala bano bannaffe namba zijja kwesalirako ddala tebakoze bo politics waabwe bamuzimbidde kusiiga bukyayi kuvuma bo ate bo ne babeera nga politics we bamutadde ku president Yoweri Kaguta Museveni era we bajja ano ne bavuma naye president ye olumu yakola statement n'agamba no omukulembeze kasita abanga Katonda yamutaddeko yamuleese kubanga ekintu kino equation erimu Katonda era waliwo essaala ndoza njabbazigira automatically teri bukulu butava eri Katonda president teri bukulu butava eri Katonda yes kyagambibwa singa muyitiriza okwonoona Mukama jabaleetera abakulembeze abatali balungi omukkiriza bani aboonoona bannayuganda okwonoona mu ngeri ki nga bongambye kiri kino nakyo kiwakanya anti kati ekyo kisinzira ku ndowooza y'omuntu aba akyogedde oba oli awo nga waliwo akanyirike tukootiinze naye nze olunyiriri ndumanyi teri bukulu butava eri Katonda omukulu njagala mu information esooka alina ekintu kyayogedde nti ffe bwe tujja twagala ntebe entebe tugitunuulira lwa nsonga emu oba bbiri entebe yeeyina obuyinza
ate yeyina obuyinza yeyina ne ssente z'abantu ezirina okukola ebintu by'abantu kyova olaba entebe eyo tugyetaaga tukwate mu gavumenti eno tukolere bannayuganda bye tulowooza nti byeyandibadde bituufu wano juzi walaba lead of opposition ne parliament naddala ababaka b'oludda oluvuganya nga bakola kye bayita alternative budget nga tugamba nti fe singa tulina obuyinza ng'obuyinza bafuna Museveni nti yabubba ku bantu twandibaye tukola bwetu ekisembayo nasabye information kyenjagala otegeeza bannayuganda nti buli ali gyali baba atunuulira okukyusa eggwanga ekifo kiri kimu mu Uganda ekirina obuyinza bw'eggwanga bwonna pulezidenti kyekifo ekirina institution zonna ate wano mu Uganda ye gavana ye minisita ye ssaabaminisita ye ssaabalamuzi ye sipiika byonna ebifo yalonda ssaabapoliisi ye muduumizi w'amagye buli kimu ekisalawo ye minister of finance oli aba muyambi we gwalonda lwaki abaka parliament tebaleeta enkyukakyuka mu constitution ekyo ne bakikyusa tekisobola kukyuka lwa nsonga parliament erimu ababaka 529 ababaka abasukka mu bina byenaale tekisoboka njagala kuba mukulu on information ageze n'atugamba nti ffe opposition mugenda ne mutuula mu kkubo ne mwambala obusawo ne mutataganya business community ne muvuma ne mukola ki njagala okumutegeeza nti ebyo bye tukola wadde yaddeko waliwo omukulu eyagenda n'atta bannayuganda 5,000 olw'okuba yali ayagala okukyusa gavumenti ffe nno katutuule mu kkubo katuvume naye waliwo oli omutemu eyatta bannayuganda 5,000 ng'ayagala okukyusa gavumenti kakati moderator neyanziza nze nno nzikiriza musomesa byonna byogedde naye munansi oba tolina ntebe nga wentudde mu yange obuyinza oba tolina naye ate obuyinza era obutaliiko ssente era si buyinza tosobola kuimplementinga ng'esawo nkalo se tunaafuna obuyinza tugenze mu state house entebe netufunirako nessente tumanya nti okulembeze bw'obadde oyambala kakadde olugoye nze nzize n'ezange kampereze munnansi bannayuganda mu mbeera yonna yonna ffe tujja kwongera okukwatira wamu nammwe temudda ku bano beenoonyeza byabwe entebe gye boogerako eriko nannyiniyo that is case in point ate nga nannyiniyo yayita mu kalulu n'alondebwa enkuyanja y'abantu yalonda his excellence Yoweri Kaguta Museveni abantu bamulonda is the president of Uganda, head of state. Kakati bwe twogera bwe tuti ideas zaffe zonna zo tuzireta ntuzikuŋŋaanya wamu tukole ekintu kimu ng'aba opposition mutunuulire ebyo bye mulaba nti oba oli awo munnayuganda yandibadde yeeyongera okwegazanyiza mu naddala services tukkiriza nga ba NRM ebisomooza weebiri kagabe maka ebisomooza tebibulawo tetujjagamba tuli bamalayika waliwo ebisomooza naye ng'era gavumenti ebeera mbuyinza ebeera kyakuddamu ate ng'ekulemberwa saabalwanyi his excellence Yoweri Kaguta Museveni bannayuganda mukkirize mu gavumenti ne programs zonna tujja basengeka bulungi mukama bankumire mbere bulungi